tuwerekera muganda waffe mukwano gwaffe taata omwami akaseera si kangu naye katusabe Mukama Katonda atugumye kantwala omukisa guno okwebaza bonna sijja ku mentioninga manya naye nebaza buli omu ayimiriddewo naffe omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu okulinda omwoyo gwa Mmese okutuuka wano tubeebaza abali mu America beebale nnyo beebalire ddala abali wano naffe ababaddewo naffe naddala bambi balamu bange mwebale nnyo temunsuuliridde era nsaba atusigaze oluganda olwo lwe mundaze mu kiseera kino ekizibu nebaza bazadde bange mwebale kumbeererawo dad abadde ankubira essimu ndowooza like everyday ambuuza oli otya my daughter naye katusabe Mukama Katonda atugumye. This is my boy. He's called Imperial Trey Carroll. Naye manyi Mmese abadde nga ngamba nti Dora oli mukazi mugumu oli mukazi w'amaanyi era nsuubiza Mmese waali wano nti sigenda kulekerera mwana we nja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti omwana ono abeerawo. Mwami Peter Sematimba weebale nnyo ssebo. Mwami Peter oyo tatera kuyimuka naye Mwami Peter yaliwo ku mukolo gwaffe. Mwami Peter nga tandabangako naye naŋŋamba Doreen weebale kubeera mukyala mulungi ndowooza yakiwuliranga Nikki yakimugamba. Twabalekera Mmese ku kisaawe twali abantu basatu nze Alex n'omukulu ono. Omukulu ono ya breakinga naye nze engeri gye nali mmanyi kiki kye twetaaga nze nasaba busaba essaala. Twasiiba nze ne Mmese nga tusiibira visa ya America nga simanyi kibigenda vaamu bino naye Mukama bw'atyo bwasazeewo ate era Mukama tagenda kibi. Wumula Mirembe Imperial Nicholas gwembadde mpita Nikki Mukama akusasire byonna ebyakusobako bonna bewasobya bambi mukwate ku mitima gyammwe bambi musaasire Mmese kubanga buli muntu asobya. Mukama abampeera omukisa mwebale kujja. Gambo abaana bange yakoze ali mu vacation ate njagala amanyirire mu bintu bya hoteli kuba dadi waffe yalina hoteli nga bagiyita Lutembe yalina resort Lutembe beach kati bwe nagendayo gwe namanyi ne tutandika okukolera Kalimu Hiligi ng'ayina sport gundi club nga bagiyita Lords Night Club eyakyuka neefuuka Viper Room. Awo we namanyira Mmese twakolanga naye ne RS Elvis n'omugenzi Ronnie. Obudde obwo natuuka obudde nenjagala oyingira politics nga sinayingira magye era nembulirako ba Elvis ne Mmese ne baŋŋamba ojja kikuba. Mmese yali twamukazaako erinnya stress reliever. Ze Mmese emyaka gyonna gye tumaze simulabangako ng'anyiize era Mmese twatuuka ekiseera nengenda mu politics nali youth councillor Lubaga division paka youth councillor Kampala paka ne National Youth Council. Then era bwe natuuka nga ngendo yingira amagye ne mbabuulira ye ne Elvis. Mmese naŋŋamba Serebu yali yantuma erinnya lya Serebu ogenze mu magye kiki ekikututte mu magye ate nga daddi we yagamba ayagala obere mu bya hoteli ne mugamba it's my calling kaŋŋende ndabe. Kati bwe twali engeri gye batugenda tukube brief bwe twali ku course tufunamu gye tuyita break pass leave nenzija era omuntu gwe nasooka okukubira yali Mmese
nangamba jangu onsange ku ddembe ne ŋŋenda ne musangawo oba yali ddembe oba yali supasijjukira we yasookera ddembe ndowooza ne ŋŋenda ne musanga awo hoteri yali kumpi awo nangamba bwe yatuuka n'akuba endulu n'agamba gwe serebu wafuuka kakima n'akubira Elvis n'amugamba bannange okimanyi serebu wo toyinza namutegeera nali kaddugavu nnyo nga ndi katono nga bwe mumanyi koosi ndabyeko Kigongo koligi wange wano Meja Kigongo abitegeera n'aseka nnyo n'akubira Elvis n'agamba ono twetaaga muddaabulula ne bantwala ku lanchi ku spiiki eggulo ne tugenda ku Sheraton nanemerako nakatogenda kudda mu magye n'agamba kandabe mukama wange yali yanjigiriza ebya DJing nga tukyali mu Viper Room nalina sister wange omulongo wange baali bamuyitaho mukwano gwa Elvis nga naye yali abikola kati naga tugende tunoonye omulimu naye because my calling was ame nengenda mu maaso n'amagye eyo part 1 mese yajja nangatta ku family bulijjo abanamawulire n'abantu bonna mu mbuuza bannakatemba n'abayimbi mbayita ntya nze nzija nsanga family part 2 ey'amalula family era amalula nkimanyi munyolwa Amooti Kigere mwenna nze Kigere ono gwe mulaba n'ewaka amanyiyo bwe ndwala abaayo bwe nfiirwa babaayo era mmanyi ku nnaku z'omwezi nga tucelebrating ekivulu I was forced okuvuga n'eŋŋenda e Lugogo nyambeko munnange mubuuzo n'asobola okikuba nangamba nja kikuba era nasaba Kigere n'akwataganya ne mugamba Mooti onaaguma n'agamba era tujja sooka ku recognizinga naye nga bwe mumanyi bwe tutuuka eri tetuba mu uniform naye nasanyuka nnyo ekivulu kyaffe ne kigira ki era mwebale nnyo mwenna abaatuwagira neebaza ne ssekwebaza again family naddala taata ne oba maama ne bwe baba tebakyaliwo beebale tuzaalira mwana mulungi neebaza family yonna era mbasaba mugume Katonda naye ayagala nnyo abalungi era kyemmanyi nti nno naye ali eyamusanyusa twalina mukwano gwaffe Katolu Bwama twalina Padde Bitama kyemmanyi bali eyo bakuba Bwama even God loves good people nkimanyi mmesa ali mu ggulu eyo naye ali mu kifo ekituufu era nziramu era okwebaza nga bwe abakwano ba mmese wano Elvis taliiwo naye nkimanyi ajja kubaayo neneebaza nnyo ne Ragadi bwe bati bwe batandika music waabwe mu Uganda industry temwali raga ne batandika nga bakubanga raga all that period nze mmese ne bwabadde ebweru mbadde muwuliza neneebaza bakwano ba mmese abeebunaayira mwebale nnyo mwebalire ddala kimanyi Ssekamata ayinza obutabaawo wano naye obadde otuwa update omukwano ogwo buli omu gwe yeetaaga nsembyayo nga neebaza kyaki neebaza nnyo kyaki okukkiriza ne mutuwako neeno ey'okungubagira omwagalwa waffe mwebale nnyo ebitagenze bulungi mutusonyiwe best friend nkimanyi bangi b'osanyusizza batuwadde obudde butono ate nina n'emikwano egyagala okwogerako ndowooza wadde tulina obudde butono naye kyaki mbadde nsaba n'abaamalula 1 minute bagikozese ne mikwano gyange gye nakolanga n'emmese abatali baamalula muwuubireeko ku bantu babamanye abaamalula enewe ndaba kyaki egamba obudde butono naye tukyalina obudde twogere bwogezi mannya kabo nsaba beeyanjule mu mannya naye best friend nsaba Mukama akuwa ekipumulo ekirungi ate bwe wabanga waliwo ebyakusoba nsaba Allah akulamuza ekisa amanya n'eddoboozi za Lieutenant Colonel Judith Asiimwe best friend wo best nsaba owummule emirembe for God and my country. Poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International poloti weziri wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala essatu osobola okutwala ebbiri kisinziira ssente zo. Bannayuganda nnyongera obbakubiriza
n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina polotiyo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12, obupande bwaffe bwonna oba obulaba.